kutegeera kati ojjanjaba ndwadde kinakyo okusinga nga banagamba nti best selling. What is your best selling? Majini. Abayina amajini gasobola okusiranya gasobola okulemesa obulamu bw'ensi eno gakutuulamu ne gatambula ng'obwolaba omusota ne gakutambula mu mubiri ne gakutuula eyo wansi ne gakutuula buli wamu ate bw'obeera omukazi Allah gakuwasa ne gakwanjula n'ewaabwe mu kirooto n'odibira ku lujja era buli aloota nga bamuwasa aina spiritual husband wallahi 100%. Spiritual husband yaba yamwanjula eri mu majini. Nkugambye osobola okweganga nga amajini tegayingira mu mubiri gwo. Okitegeera ngali balijja ne stopping irawo. Bintu bingi ebiga stopping saawo ali gyolaba si buli kimu nti kweraguza naye si buli kimu nti ate olina kiwa obudde. Abantu beeraguza nnyo ate wali lwaki kado kaliwe kati ate lwaki zenswera zingoberera no. Adije jini nga B basobodde kusindikira n'erijja mu state ya Pusi ene kwetalira kaawo naye gwe kyoboko nedda toba tojagala ng'erimu kiri ekintu oba tojagala kakati gwe kyokola gwe nga gwe kati nkuwagaabuwa dira amata teeka mu kantu ogiwe wallahi ejjini ne bwe liba bbiri n'oliyiisa obulungi likwesonyiwa. Oli ne baba alitumye kukutta likwesonyiwa. Jini za like banagana abantu okuyita mu bukubo bw'eppanya adijja ava mu bukubo bw'eppanya mwe gabeera obwo obukubo obutonotono obwo gabwagala nnyo kyovola bw'oli agamba omusota gwanumidde mu kakubo akatono egundi yanumidde mu kakubo akatono obwo obukubo obugenda emuggo obwo ogenzeeko mu kyalo oli eyo mu bukubo obutono ozungira eyo ovaayo na jini iye ate si kirungi era kwetalira nnyo mu kyalo kyewammwe jjukira bali abantu abamu tebaagaliza you have a lot era kyorankubulire amajini teganjagalira ddala ganneegezaamu buli lunaku ne mu kkubo gw'osaaga nange ne mu kkubo oba ogalaba ganneegezaamu. What? Because Adija, it's like aren't you scared? It's like no, I've never been scared of a jinn in my life. Your family yange sibiyogera ku media. Naye nga buli omu ayali abeddeko mu family engeri toxic. Omanyi kyemba njogerako. Ng'olina omuzadde ng'ali narcissist. Ye ayagala yabeera mu control mu buli kimu. Gobera mu control tayagala obeere na mikwano tayagala obeere na in fact nga tayagala obeere na sister we maama wo muto oba brother we olutalo alaba sente zonna zigenda wooli era n'atandika okugamba abantu oyo sente zakola zonna zigenda wooli in fact nga singa kisoboka ono parent yali kuggyeko bbaawo osegeera ate family bw'ofuna sente kati no kankubulira Adija bw'oba obadde mutonze ni mukulu when you don't have money mu family teri akulaba nogo obonaabona bwagu naye Adija olunaku Allah lwali kuggulirawo n'ofuna sente nga nze bwenzifunye lwolimanya nti eno ensi si yakuzanyisa buli ate omuntu alina sente taba na mikwano mbuuza lwaki buli omu abalina kyamubalako mukwano gwakubalako engoye waliwo ayagala omwazika emmotoka tolina baŋŋanda ku mikolo gwalina okubeererawo ono lwakuba olina sente naye Adija oba tolina sente ani akumanyi sisita wange omu yanvumako edda gwe ekyana kyo biki yazaala ekyana nga kisinga n'ekyange namugamba gojja kiwulira yakiwulira n'akiwulira naguno gwakakiwulira nnoonya era bamuyita Kim onoonya naye siina budde bwe yazaala omwana ng'asinga owange emirimu 15 and I was only 23 you know when ebiseera ebyo there's no money abazadde nga bwe nkugambye they are toxic so kyekyo ate omuganga teyeeganga siyinza agamba nti ntereze family yange no kituufu ate nze siri mushiriku mungenda mushiriki ntandiko gaba mushiriku mutereze bana abantu abakyama amamera bamenyeke bumenyesi baba kitege buli muntu ne family ye yamanyi bwayita mu everyone huo kyekyo bambi kasita babeereddewo
Allah ikaya jo okubalamula. So kati but I do love my parents. Okay. And I miss them. Oh. Yeah, but there's nothing I can do to change that. You cannot go and see them. I chose my husband over them because they were disturbing my husband's peace. How? Omanyi omuzadde okujja ewaka. Because gwe muwala we ina ssente. N'ayagala alage bawon talina kyali. And they are racist. Baddugavu. Omusajja w'omuddugavu. There is a kid I have. There's my child. Yes, mweru nga banne. Mubonna era mu bloka babaawo ezikona. Mubonna ye yakona mukazi watu. Mukazi watu yavaayo. Tudde naye wano nakona nnyo. Togamba yakuzaala mama mweru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullah. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi wendi okubeera nga mbaweereza mubale kutula mubale kusubscribinga oba oli mpyanyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga toyungako. Olunaku olwaleero tulina omukyala Hassan Mugoya muze mulaba ku TikTok awo. Njagala nnyo okumanya ebikwatagana ku mukyalo ono nze nganze tutegeere butya ate emboozi eno bwe tugiyitamu olunaku olwaleero mubale kutula mubale kusubscribinga nkujjukiza ati nikakagamba ako ka subscribe okubeera ngo ate era ba subscribing kubanga buli kaseera nja kuyita nga bandabire ku page mazima ate n'ekyokulala abantu balowooza nti subscription ya ssente subscription ya bwereere is free okusubscribinga kwa bwereere ddiya teweeraliikirira nigabunyizi osubscribinge nsayisa kulaba twalinyabo ogamba oti gendi ogamba oti nga toli munene nga bw'olabika ku TikTok bwe mbeera ku TikTok essimu ngisembeza nnyo bwe nti because nze ebyoku nina fold kati okugifoldinga kyannema kakati mba nina obanga omuntu yaginkwatidde okay uza kuba tulaba olunaku olwaleero banne mugamba butya yenze Hassan Mugoya amanya gange matuufu nze Sofia Hassan Mugoya alyani erya Hassan Mugoya lya bba wange wewafumbirwa ne weteekako ka Mugoya nedda bba wange ye yali akozesa account eyo at first in the beginning ng'akyali kata then bwe yakomawo nemba nga nze ngibeerako ennyo kati nensalawo ngikozese naye nga yenze Hassan Mugoya yegwe Hassan Mugoya okay alright batulaba nkakasa bw'olaba face eno girabyeko ku TikTok awo ng'ekola content ow'enjawulo nkulabye ovunulanga ebirooto buli kiseera bino ebirooto wabisoma ebirooto bino saabisoma ebirooto bino bizze bitambula mu family from one person to another really? Tugeze ati gyoyinza okuzaala omwana nga jjajjaawo abadde amanya ebirooto ebyo ekintu kirina ekimwamu kwoli ne kidda ku ono so kizze kitambulira mu family ekiri genetic kijja kitambulira mu family so seetaaga kubisoma just mbeeraawo I can dream something omuntu alinga ngamba kino kitegeeza kino kino kitegeeza kino ate nga mazima ddala kitegeeza kyekyo. That is amazing. Zijjukira nga yali yatambulamu nga wagendako ku kyeyo bwe kiri sigendangako ku kyeyo bukyangambaawo nze ni mukazi mulimi nali Luweero gye nasookera kuba nali mulimi wa naanaasi ng'era ndi musawo nga nnima ennaanaasi eno bwe nnunda ente era as we speak ninamu ente zange ninamu ennaanaasi zange faamu yange teyaggalawo era egenda mu maaso ng'era oli musawo omusawo ono like a traditional healer I am a healer awonya abalwadde b'amajinni amajinni abantu okozesa eddagala lya habo lya Kiwarabu eddagala lyenkozesa amadagala waliwo genzi toyina nsaasi bino mbonye sirina nsaasi sirina shiriki nze sigatika ku Katonda I just give you your medicine lwakuba ninamu kali ka talent ak'okulagula nti nsobola okugamba this and this is affecting you nsobola okumanya like nojja bwoti nemmanya nti kati ono spiritual husband yamuluma kubanga liri ejjini lijja naawe otegeera waliwo abantu ababeera n'omudibo adijja ng'omuwulira nga gumuunyako nentuula naye omanyi nga balubu eyatise gwe mudibo balubu eyatise weguunya
no like you smell it nze ngeri gye kinzigiramu obanga bulb eyatise kati o differentiating otya akawoowo k'omudibo okusiraana spiritual husband ajja bw'ati bw'oba ne spiritual husband bw'ojja ewange mu bisiikirize ebyo mubeeramu abantu aba babiri era naye gwe nga tobiraba naye nze ate nsobola omulaba ekirala olutwe bw'ojja ewange Adija ne mbanga nkulinako obukyayi kati gwe tolina lutwe singa nkulinako obukyayi ntandika okuwulira obusungu nga mmanya nti ono omuntu alina omutwe nga ntamye naye nga nakamulaba naye ng'owulira ogunugunugu nga mpulira obusungu sina kyemukoze talina kyankoze mpulira this person antamye naye ng'ate imagine nina okumujjanjaba oba okitegeera ogenda okuwulira ng'omuntu ayingidde naye ng'oyagala muga nfuluma ogende enviira kati awo wotegeera nti omuntu aliko olutwe kuba mbadde neebuuza nti ojjanjaba otya ng'ate tonyeenya nsaasi nze siina ssabo there are people Adija who are talented nga ye waliwo omuyimbi nga teyeetaaga studio kuyimba bino ebyessabo byolaba bebateeka mu bupotipoti those are decoration to threaten people. Oh, really? Yeah, like to threaten people. Naye omulaguzi omutuufu Adija nze nalagulako omuwala ku S&S ku supermarket naye ngira mu supermarket nenda abona omuwala nga alina ebintu bitambulirako ne mugamba muwala gwe something is with you. Omuwala oyo neyefuula ng'eyeegaana ne wayitawo ebbanga omuwala oyo n'atandika okutuula awo ku S&S nga nninda buli lunaku ng'abuuza asikaali oyo omukyala abeerawa. Olunaku lwe yandaba yeesogga busozi mmotoka nanga ekintu kye waŋŋamba kyekyo kyennyini ekindiko. Wallahi billah nga kimuliko kimukozesa. Wadiscoveringa ddi nti olina amaanyi ag'enjawulo? Nali nze saasoma nnyo sijja kuwaayira saasoma nnyo amagezi gaabula nakoma mu senior 4 olw'ensonga nti natawaanyizibwanga ebyo ebintu you know those spirits they tell you this they tell you so you can't focus you can't concentrate obeera otusobola concentrating nakati obulamu bwange ebiseera ebisinga yakugambanga ebintu ebikwatagana ku baana onkugambye nga I don't have any friends even up to now nze siba na mikwano because I know what you think I know what you feel. Why? Yes. Bwatyo bwembeera I know what you feel I know what you think about me. Even if you are thinking it secretly kimalira ne kijja wakiri n'enkiroota nti oli omuntu gwe wabadde naye okimanye kino na kino kibanga ekinyambala omulundi gumu okitegeera duno this person ofuna okulabulwa kana amaanyi gazze nga gali generation nga it's a generational thing. My grandfather was like that my grandfather was like that. Waliwo n'abaana abamu ewaffe era nga balinga nze lwakuba they don't know how to use it yet. Kiringa okuba ng'olina ebiwawaatiro naye nga tomanyi kubuuka nga tonnayiga kukola ki to flap those wings bwotyo bw'obeera gye bali. Waliwo yali alaba abafu oyo n'abanga agenda ogw'eddalu gabeera amaanyi nga ge gakuliko. It's power, it's called power but you have to have control over that power. Bwe kusinza amaanyi ate ekufuula omulalu. Bebano be bantu betulaba abalalu ku kkubo. Some of them bali balina amaanyi mangi ne gabasuka. Gakusukkako kankubuulire oyinza okubeera awo nga you can see things abantu abalala be batalaba ne babiyita obufere ne babiyita obulimba naye nga mu butuufu obiraba naye because abantu batya ekintu kye batalaba kibatiisa kye batalinaako control. Anti abantu bagudde nnyo mu bafere bangi abantu balimbye nnyo abantu ku media okwo okitegeera kati ovaayo ng'omuntu omubuulira ekituufu naye ng'ali awo alinga atakulaba ekituufu ate tewali Adija nze sibeerangako olunaku nga sifunye clients tekibangayo ng'olunaku olwo nti sifunye client tekibaayo. Adija nina kye bayita testimonies ku ssimu bwe ntandika ozikuteerako tujja kusula wano ba clients banagamba oyogera ebyama byabwe era nti kakati naye bw'ogenda mu comment section yange mwebali aja ti wamponya kino wamponya ekintu naddala ekyo ekintu ekyebaka ku bakazi ekyo n'abasajja bakiina. Davin tolabangako omusajja ng'alina amaka tugeze nga gali naye nga temuli mukazi
ng'alina emmotoka niye tavugira muntu yenna. Alina ssente, alina buli kimu. Spiritual husband yamuwamba, spiritual wife aba yamuwamba. N'abasajja babeera ne spiritual wife ng'ekintu ekyo kimukozesa naye nga ye tamanyi kiki kimukozesa. Ogenda okulaba yalowooza kirooto. Ogenda okulaba takyayagala bakazi naye ate ekintu bwe kijja. Ate kimanyi n'obba malamu amaanyi g'ekisajja n'abaawo nga talina maanyi. Bambi ne batandika okunoonya habo. Nga talina maanyi naye nga tamanyi kigenda mu maaso. What is happening? Spiritual husband nga amwesibyeko. Spiritual wife. Naye kyagala nnyo abakazi. Kati Adija kiringa gwe abafere bangi tetuganye. Naye Adija, you can't just wake up in the morning and say nze ndi musawo. But me have been a musawo ever since I was 17 years old. What? Okuva nga n'emyaka 17. What? Ngobusawo. Nga sinajja ku media. Ewaka ewaffe, my parents used to support me. Era nga nkikola because nga bwe nkugambye saasoma nnyo. Kati at 17 eddagala ly'ekiwarabu mwalijjanga walekosa. Taata waffe Muwarabu. My father is from Lebanon. Oh, wow. So Bawarabu. My father is Arabic, my mother is a Musoga. Okay. Nkitegeera. Kati awo nebeera ng'eddagala olijjeeri nga bw'olireeta bw'ojjanjaba abantu. Nze sirina ddagala ngamba nti ngende nnoge wali. No. I know them by name. Bwe nkunogedde nsobola okunogera waliwo omuti. Waliwo emiti gye mmanyi kati omuti guno ly'eddagala lino lye nnina. Balikola mu guno omuti. Wane Uganda. Kati ono ng'asobola ogginaaba liri n'agyenyokeza naye sitera kuwa abantu ddagala lyakunyokeza. Gy'okoma okwenyokeza eddagala soolu ye enafuwa. Oba tosobola kulwana. Bana ebintu bino eby'essaawa munaye biri very spiritual. Bw'oyingira spiritual world nzibu yakuvunula sigigenda nnyo. Teri muntu Adija yali avuddeyo ku TikTok n'agamba nti ndi mufere ng'alina obukakafu. Taliyo. Tewali muntu yali ankoledde video. N'ankolera video okujjako ono omuwala recently. This girl who has kidney and heart failure. Ye agamba munze nagamba baawe. Yalina omusajja mu Pakistan. By the way, they even sent me her nudes. You know, when you do a lot of bad things, then you attack someone who is older than you. These people confine in us for abantu abakulu. Because me, I'm 40 years old. You're 40 years? I swear on Allah, I'm 40 years old. Wamagona fanana 40. I am 40 years old. That's 1986. July energy making a 40. Wallahi abantu bagenda gamanti njubisa but you don't. Wallahi billah I am 40 years old. Ofira wano wendi. No mukazi ayogera nti nali 40 years simulabangako. Zisinache. Kankubuli Adija zisinache nkweka mu bulamu bwange. Ne wange genda kuyisaawo nkulage wano tuli si wange wa sister wange. Eno beach. Beach ya sister wange. Eno beach ya sister. Bana nyumpe kusente. Tujja kuwa. Nyumpe kusente. Kakati. Omwana atandika okugamba muze nagamba baawe ombo mu Pakistan. Mama ye abiŋŋamba kubanga nabuuzanga bane omukazi lwaki anvuma mama ye kwe kunkubira amasimu. From nowhere omukazi natandika okuba amasimu Musoga ngaffe. Nankubira oyo omwana ali depressed, oyo omwana ali stressed, oyo omwana ali bwati, oyo omwana ali bwati. Ebintu bwe bito n'alyoka ddira omwana wa sister wange omunyuwe enjaga. Ali ku TikTok yeyita simanya Lion King. Namuddira oyo ono ng'ali mu inbox amuweereza messages simanya biki mama wange yansuulawo mbu yenze. Ebyo byonna mbunze maama we. Nze siina mwana mulenzi ku TikTok. Abaana abalenzi benyinza okumentioninga ku TikTok. Nze nina omwana omulenzi ogwo. Mu bulamu gwe wazaala. Bonna abasinga bawala. Ate era ye mukulu. Ali ku ssomero asoma ku Janani. Wow. Ebombo. So abaana bensoga nina ku TikTok nsobola okugamba ninako Good Trevor bano benzadde ab'omwoyo. Good Trevor babiswanka abaana bwe batyo bakadama bonna bakadama n'embaga bazikolera wange oluusi mami nze sina beewange ne mugaa jangu okole jangu nze nja kubeera sengaawo. Don't worry, we shall do this, we shall do that. Okitegeera era kyova when you attack me kadama anyiga nnyo because I'm there for them emotionally. Asokubeerawo nankubira mami njagala kwogerako nawe Omuwarabu anzita nkoze ntya nga mugamba sooka okole boti ne boti tulabe mami kyakoze. Okitegeera nga ate tansasudde.
So this you have lady, been a parent for this so many lady, I am a parent I'm a parent to a lot of people. Yeah. So far when you attack me kati video yazijjeyo. Omanyi lwaki yazijjeyo? Kyamususseeko. Wabadde oleta lyanda ku lyanda. Kyamususseeko because I was talking facts about her. Yeah. Kakati ate singa abadde alemezaamu abadde atagenda ending up bubi kubanga exibe bankubidde amasimu oyo yanziba oyo yakola bwati oyo yakola bwati. Obadde okyanyumiza mbu abadde alina omusajja nga Mpakistani yakola atya? Mbu Mpakistani yajja ewange ye bw'agamba bwe busungu bwanninako kyokka as we speak ali mu nnyumba ya musajja mulala ekyanja. Information yonna ngiina ali kyanja ey'omusajja omulala naye akyayagala ate muki Omupakistani. Mbunze nagamba Omupakistani mbunze Omupakistani yajja ewange mbuze neŋŋamba Omupakistani amukyawe. Adija, let me tell you something. Let's say you are my patient. Adija ng'olina ebizibu byo. Nojja ng'oŋŋamba mami kino na kino naye ono omuntu anemeddeko. Adija nja kugamba let's do this and this wejjeko omuntu ono. Sigenda kumukubira simu. Okwerabbingako omusajja kati abantu bajja ne beegobako n'abasajja. Kakati nno kankubuulire waliwo okubeera mu relationship ng'efuuse toxic ng'owulira omukazi akutamye omusajja akutamye naye ng'ate yakwesibirako yakuloga. Oh, really? Omubeereko gwe. Wow. Notandika okubeera naye obulamu bwo ne busiraana tomwagala you can't even have sex with him naye ng'oli naye obaawo ngola tovaawo naye nga bino ebyogamba nti olowooza ovaawo gakanzireyo nkugambye tolabangako omukazi ne bamubakata kumutta n'akulaga nti waali ate munnange tolabangako omusajja ng'aleka 2,000 ku kameeza n'akulaga nti it's okay muyiye ezo ate ye n'akubawo gakusi nkugambye ng'avudde n'amubakazi balala gwamanyi oba okitegeera naye nga I'm swearing on camera I swear on Allah nze sigambangako Mupakistan nti va ku kwoyo omuwala. I don't even know what she's talking about. Naye yo Mpakistani yajja naye yankubidde tajjangako naye kenyini yankubidde nangamba mama I don't know what she's talking about why she's abusing you ne mugamba gwe lwaki wagamba mugamba muze wajja ewange nze sisijjangako wo okitegeera kugamba n'omusajja yeewuunya what is happening. Kati ate omusajja no amanyimu olutonotono naye nga bye yampadde lukunkumuli. But anyway okuswaza mukyala munno si kyekisinga amakulu. Yeah, because nange ndi mukazi nina abaana abawala. I don't think it would be good nze okuddira ebintu byoyo omuwala ate nembisaasaanya nze ndi mukazi muzadde ebyo sobola bikola wabula kyemugamba yeddeko anveeko. Singa abadde client nga yavuddeyo n'agamba nti Hassan Mugoya yanfera ng'alina obukakafu n'essimu ng'ereeta amannya Hassan Mugoya yanfera ba miliyoni emu ziizino n'aligambye n'alifunyemu remorse. Naye she's not a client. Her mother told me she has never seen me, she has never come to my place. Adija olaba omuntu ayinza okukeera ku makya ng'akuwalana naye nga tolina kyewamukola. Notandika okwebuuza muli naye nakola ki nga tolina kyewamukola. Ebino ebintu bingi nnyo ate ne mu famire z'abantu because she was attacking my family. You know, Hassan Mugoya doesn't like her mother, doesn't like her father. I have my reasons. Yes, I have my reasons. You don't like your father and mom? I like them, but I have my reasons as to why I'm staying away from them. You disclosed it on TikTok? No, I never talk about it. Someone told her. Naye ntera okukola video motivational talks nga abane muve ku family. Aba family bazze mabega. Adija teri muntu akwagaliza kibi nga wa family yo. Oh really? Olaba emmotoka gy'ovuga Adija. Enyiza omuntu wa family okusinga mukwano gwo. Kati nno kankubuulire. Baba baagala buli kimu. Akoko kaka motoka. Buli kimu kati ne gwote kwako nsinaako kokka. Nedda ngambe motoka omuntu kati ngaza akamotoka kenza. Kakati Adija, my parents, I'm not going to say they are bad people because they raised me. Eyo sigenda gendayo. Ate ngambe they supported you mu mulimu. Naye ebyabazadde bange sinza kubyogera ku media, ebya family yange sibyogera ku media. Naye nga buli omu ayali abeddeko mu family engeri toxic omanyi kyemba njogerako.
ng'olina omuzadde ng'ali narcissist ye ayagala yabeera mu control mu buli kimu gobeera mu control tayagala obeere na mikwano tayagala obeere na in fact nga tayagala obeere na sister we maama we omuto oba brother we olutalo alaba sente zonna sente zigenda wooli era n'atandika okugamba abantu oyo sente zakola zonna zigenda wooli in fact nga singa kisoboka ono parent yali kugyeko bbaawo osegeera ate family bw'ofuna sente katino kankubulira adija bw'oba obadde mutonze ni mukulu when you don't have money mu family teri akulaba nogo obonaabona bwagu naye adija olunaku Allah lwali kugulirawo n'ofuna sente nga nze bwenzifunye dolimanya nti eno ensi si yakuzanyisa buli ate omuntu alina sente taba na mikwano mbuuza lwaki buli omu abalina kyamubalako mukwano gwakubalako engoye waliwo ayagala omwazika emmotoka tolina baŋŋanda ku mikolo gwalina okubeerawo gwalina okubeererawo ono lwakuba olina sente najja oba tolina sente ani akumanyi naddala mu famire teri kirumanga muntu mu famire nga kuba nti gweoyagala kumbeererawo nkubeererewo naye gwe tewambeererawo through my journey n'otuuka ne extent engobe ewaka nenkwata sente nenkugulira emmotoka bantu bangi mu famire yange beevuga ku lwange kubanga nkugambye ng'ovudde ku byekisawo nze sirya ku TikTok nze ndi mukazi mulimi ate ndi mulunzi ennaanasi kyekintu ky'olima adija kuba nze nnima ekiteya nemmanya nti mu mwaka gumu nja kuba n'obuwumbi bumeka okitegeera ente kyekintu ky'olunda n'omanya waliwo kye bayita exchange ofuna eno kuga tojja bitegera ya bizinesi onaakuwa nono naakuwa ne mutegeeragana oli nakwongera kugamba ogenda ovaayo ng'oli mu bukadde bwongaana okitegeera so ebyo byonna biruma abafamire nze wetwogerera sijja kulima my family is toxic sijja kyogera ku kamera they are toxic people sina kyembaagaza ate era siri beetaaga ate era saagala Allah anteeke mu mbeera nga nina okubeetaaga nnyo ati gyovanga ku muntu gwoweerayo sajjala miliyoni 2 leero enkya n'akusindikira message ekuvuma ovanga ku muntu buli kaseera abeera akolimira bizinesi zo ovanga ku muntu buli kaseera abeera akukolimira buli watuwa n'akukolimira ojja kusirana ojja kubeera bwoti ojja kubeera bwoti naye nga wallahi n'emmotoka mwali mwakuvumira gwe wagigula wabanyigira bakuyisa bubi so that's it mbwe mutyo bwemwamaliriza ne Binti Khan sigenda kumusonyiwa what will happen to her namwe mujja kirabako ku TikTok mukirinde kijja because ze toyinza kera kumacha n'ovuma mwana wange mbuzolo yes tetuganye omwana wange tatuukiridde she's a beautiful girl sijja kwogera what's wrong with her ne toyinza kuddira mwana wa munno n'omuvumo obwa zolo nga naawe oli mukazi ozaala kiba kibi sister wange omu yanvumako edda gwe ekyana kyo biki yazaala ekyana nga kisinga n'ekyange namugamba gwe ojja kiwulira yakiwulira n'akiwulira naguno gwakakiwulira nnoonya era bamuyita Kim onoonya naye siina budde bwe yazaala omwana ng'asinga owange emirimu 15 and I was only 23 you know when you ebiseera ebyo there's no money abazadde nga bwe nkugambye they are toxic so kyekyo ate omuganga teyeeganga siyinza agamba nti ntereze famire yange no kituufu ate nze siri mushiriku mungenda mushiriki ntandiko gaba mushiriku mutereze bana abantu abakyama amamera bamenyeke bumenyesi oba kitegeera buli muntu ne family ye yamanyi bwayita mu everyone who has a family out there ngoina ku sente yamanyi kyenjogerako family tugisembeze kugambye kakasembeza ne bakikumala nze nagisembeza nentuuka n'okuinvitinga family yonna ne jjajjange yali mukadde nnyo nga basitula musitule ne muleete ewaka naye nakulaga era baayawukana olwafuluma abweru wa gate
nesigala mu mimwa yatuyise kutumanyira yatuyise twelagirako Khadija family buli omu agirina agimanyirulwe naye yange yo eri toxic as cigarette kati no kankubuulire eri so toxic ate era sitya kukyogera eri very toxic nagezaako baagala naye kyagaana ate buli omu anvuma nkolimira era bw'oba olina emmotoka yange nga gyovuga Allah agitunulako bw'ati ebikolimo byo ne bikoma ku mmotoka eyo mazima neweesiba wekka bw'ati gye soogulira omuntu emmotoka ya 57 million emu bweti kakati nze tunoonya 57 million ate ngulira omuntu emmotoka ya 57 so kyekyo bambi kasita obabeereddewo Allah yajja okubalamula. So kati but I do love my parents. Okay. And I miss them. Oh. Yeah, but there's nothing I can do to change that. You cannot go and see them. I chose my husband over them because they were disturbing my husband's peace. How? Omanyi omuzadde okujja ewaka. Because gwe muwala we ina ssente. N'ayagala alage bbaawo talina kyali. And they are racist. Baddugavu omusajja w'omuddugavu there is a kid I have there's my child yes mweru nga banne mu bonna era mu buloka wabaawo ezikona mu bonna ye yakona mukazi watu yavaayo tudde naye wano nakona nnyo sogamba yakuzaala mama mweru so kakati neekawala kange ko munne kasikayo famire yako ne kagimalayo buli kimu n'enviiri ezigaana ayinamu just one weega mama wange mukyotala kakati they were attacking that kid. She's only 2.5 years old. She's only 2.5 years old. I told you I gave birth recently. Yeah, I did. This one is only 2.5 years old. Nibaba nga wamu atakinga katoto keusi, katoto kabaya, katoto hivi. Nga mama ange natuka no gamba abantu, that's not my daughter. What? That my husband slept with a maid. Your husband slept with a maid? Yeah, because nze bwembera n'olubuto Adija nsiraga ba family lubuto ate era nzaala balaba nzadde. Because balina omumwa omubi. Bannange yegwa asoose okusomera aba family gwendabye naye ng'obawadde levo banna. Balina omumwa omubi. Ba family bakisussa. Kakati no mama wange yakiŋambako maaso ku maaso nga ndi lubuto. Kasana awo ozadde abaana ojja kiraba. You know why? Because brother wange namuleeta okukola ne bimulema. Bwe namugambako nnyina namudifendinga bw'atyo. Nawe otazza otaona. Ne mugamba nsojja kulimira abaana bange lwabyana byo bifeeriya. Okitegeera? Kati awo muli. Awe tuli and I'm happy. I'm not going to tell you that I'm not happy, but I miss my parents. I really want to be with them, but at least when they get this message, they will. There are circumstances ezitanzikiriza kubeera nabo. They affect my business. Adija, there is a kind of a dog omuzadde gy'ayinza okukolera nga takuloze nga tagenze ku musawo. Atya ajja ku business yo n'akaaba. Mama wange bwe yali akola. She comes at my business and cries and cries and cries. Crying for what? No one namuleetawo ko ne mugamba mukadde kankuleeteko wano ku Sky Beach. N'atandika okukaabira wano ffe tumuzzeeyo and all that. Ng'akaabira ki? Ava mu bbanga n'akaaba? From nowhere. Kati bwe nabuuzaako ku bantu abansingako, omanyi buli muganga alina omuganga amusingako. Omuganga n'angamba munnaaye, olina okwerekereza nnyo k'osobola okukola. She's bewitching your business. By crying. In that way. She doesn't tell you what she's crying. I always ask her mom. I always ask her mom, why are you crying? She'll never tell you dunia, sijui dunia nga asirika. Enseno. But she's better. Mama ange bamuvuga buvuzi in the car which I bought. It's amazing. She has everything she wants. So what's the problem? But she's not contented. Ngachika ebyo nno bannaye bamama abamu babikaabira bukaabiza omwana wange ampe ku kina ampe ku kiri
naye ng'ate kyekijjaawo kiri nti mwagala ne Quran egamba bw'ofunanga omusajja yabeera na rights 199% rights yabeera nazo bali balina 1% kati ne 1% bagiyiwa okitegeera. I'm so sorry. You know, Adija, the family you make that comes out of your womb is better than the family you came from. You're so right. Yeah. You're very right. Tata wabana bo n'abaana bo bali very important. Allah wabakwadde omusajja alina amagezi. Omusajja wange alina amagezi. Taliiwo ambeererawo mu buli kimu tetuliiwo. Weeshiri era obwedde essimu njikuwa omusajja we yagikwata maama. Oyagala omusajja wamukola kaki? Wamusiige kakati nze Adija nze atunda amadagala osuubira nze nkuwenze neme kwebereramu. Of course Adija kankubulire Adija buli ddagala lyolaba lye nnina nali ndikozesezzaako okuggyako nsirwalangako spiritual husband naye buli ddagala lyowulira nali ndyegezezzaako waliwo asiraavu gonna majini akina lutwe akinani byonna mbinaaba byonna nkola nange bwe mbinaaba ate no minaabisa n'amazzi ga nnyanja nebikolera ddala. Simba mubeera eno ku nnyanja naye maama musula bulungi maada. Mashallah. Maada kankubuulire ebintu ensi kukola. You work. N'ekirala emikisa. Buli kimu kibeeramu omukisa kankubuulire oba tolina mukisa Adija. Ebintu byo tebiyitamu. Abantu bagaba ne munone eddagala ly'omukisa nze olaba bwe nali mbonaabona. Bangamba nga kana akadagala kakola nenkanaaba. Kali kakola nenkanaaba. Waliwo gundi nemukozesa wano waliwo kino kakati gobona obeerawo okulooza nti buli omu mufere nze sirya ku TikTok nkikuddiramu nze ni mukazi mulunzi ate era ndi mulimu ne bwenkeera ku maca neŋŋamba nvudde ku TikTok osigala okya bulungi nnyo nkutegeera kubeera najjako nga ndi munene nga bondaba era nali nina emmotoka zange era nga bwendi but I had to and it was my husband's idea. Bawange yangamba naye talent ye y'ebirooto lwaki togibawa ku TikTok ojjanjaba amajini lwaki abantu bagamba ne mugaa kale kankikole tulina gendo kikola 1 2 3 nendo kwa kikwatayo following ejja abantu babyagala nnyo okubimanya abantu balina ebizibu naye tebalina muntu abibasolvingira bwe buzibu obuliwo ate nga nze wendi Allah obasolvingira ebizibu teri muntu Adija njagala omuntu aveeyo agambe nti nze wanfeera nga alina obukakafu taliyo. Nze I treat you nowona wabula waliwo bano nga bwolaba badokita akozesa eddagala bw'amala oddikosa wawulira ennaku 5 takyamulaba spiritual husband ng'ava ku ddagala. Abalina okugoberera medication abalina nga bwe mugaye paka lweggwamu naye oli ayinza okugamba ate kakati bwe nagenza Arua twafiiriddwa eddagala ne limbulako ate talina ssente zigula ddoozi ndala kati n'abeeraawo n'akona. Okitegeera kati ojjanjaba ndwadde kinakyo okusinga nga bw'agamba nti best selling. What is your best selling? Majini. Abayina amajini gasobola okusiraanya gasobola okulemesa obulamu bw'ensi eno gakutuulamu ne gatambula ng'obwolaba omusota ne gakutambula mu mubiri ne gakutuula eyo wansi ne gakutuula buli wamu ate bw'obeera omukazi Allah gakuwasa ne gakwanjula n'ewaabwe mu kirooto n'odibira ku lujja era buli aloota nga bamuwasa ayina spiritual husband wallahi 100%. Spiritual husband aba yamwanjula eri mu majini nkugambye atwala ddala n'ebintu n'essukaali tafumbirwa aweze emyaka 5 nze kintu kiri kusenga wange omu sisenga wama my mother's side sijja mwogerako nnyo tafumbirwa takkiriza nti mulwadde ayagala kumujjanja takkiriza nti mulwadde. She's now I don't know 53 tazaalangako tafumbirwangako buli omu mpulira ayogera ku spiritual majini mudibo olutwe kuba omudibo gulumanya Adija kiba kibi nnyo omukazi n'obeeraawo banno bagenda bato bo bafumbiddwa gw'olyawo kiruma. N'ekirala olutwe kwe kubeera Adija ng'omuntu akuwalana
bana nga toyina nakyo wamukola nkugambye ng'akulabira eri naye ate muneemwe nze nakusiima. Thank you. The moment I saw this lady I was like, I have a sister called Adija. I was like, nemulagako nenkulagako Adija. Simara kubanga sister we Adija. Kubanga mne watugumye dance twako. Tewakona. Mama wo mukyotala. Tata wo mukyotala. Kati oba tewakona. Okukona kwe kuno. Nga kitaawo mweru, mama wo mweru, oba mama wo muddugavu kitaawo mweru, gwe n'ovaayo ate nga wakonera dda nga banno bonna beeru. At least mulimu abakatakketakke. Tegedde. Sister we Adija cheka wanjagala lwakuba muganda we. Adija we mutundu. I love her so much. Omuliro kuba gwa miss. I love you too. Really. Like twayogerako a few years ago over last year. It was Ramadan. Ramadan. So then I traveled. Naye mama bawo yakwata essimu yo. Nedda Adija kankubu. Awulira. Adija. Olaba? Oli trust wa sinno. Nze bwe nkugamba nti ddagala lyakuloga musajja. Liberere. Tetwogere nnyo nerifulu. Kakati olaba Adija nali mpiikinga nnyo essimu. Nga mpiikinga essimu amatu ne gabeera inflamed. Wulira amatu ne gabeera inflamed munda. Doctor nangamba it's because you talk on the phone a lot. Can't you get someone to pick it? Ate loudspeaker sijagala njinako psychological problems. I'm so sorry. Nze nganze nina ebizibu bya loudspeaker. Empise mbizibu bingi. Kati akwagala akusanga mama. Entebe ku Kyeggaluga. Wensangibwa mu kibuga bulala mbagagga. Nasooka kolera Luweero. Naye ng'era amaka gange galiyo entebe. Because nafumbirwa nengende w'omusajja. No tuli ku mazzi tuzze tulaba ennyanja bwetu bikomera. Ate abantu beno balaba. Waba toyina mmotoka eno otuuka. Omanyi kye njagala about people of Entebbe? They mind their own business. Abasinga bakatuliki. But they mind their business. Ebitabakwatako tebibakwatako. Gwe ne bw'oleekana mu kikomera kyo ate balinga bazungu. Gwe kuba omuziki oleekaanye bino bye baleekaanya ku mizigo bakuyitire chairman. Oyo atuleekaanira. Ate bw'oba opangisa kiba kisusse. Kati n'okuba music yonna genda wa chairman. Nedda Entebbe olaba Entebbe erimu ebifo. Mulimu bano baddanguulo. Ekigambo kya Luswayiri nnyo. Mulimu bano batwala tugende baliwa Kawuku. Wulira Kawuku ye bali watwala tugende. Kitoro nedda Kitoro waba executive. Waliwo abalala eyo side zaawaawo awo bayitawo batyawo. Ankumba nedda. Kawuku yesingamu batwala tugende. Gy'osanga buno obuzigo. Ate nga gye nakulira. Wamakati omanyiyo okunsi. Gye nakulira. I used to stay in a house of 30k. What? At Kawuku. Ovudde wala. Sadam kwegomba bantu. Buli muntu alina story. What? So some of my family members are like Illuminati. Naye Adija bwe tugenda ewange tewali kiraga nti ndi mu Illuminati. I'm just blessed. Nze kyensinga okunaaba n'okukozesa ddagala lya mikisa. Buli lunaku lirina okunsula ku mubiri. That is nice. Ddagala lyakwejjako bikolimo. Omanyi Adija oyinza Adija kimanyi oyinza okubeera eyo ng'oliko ebikolimo by'abantu naye nga tokimanyi. Beekolimya abamu even. Ajja kiwulira. Tolina ky'omukoze ebyo tebikukwata. Kati waliwo ekiruma okusinga amajini kyenjanjaba. Bakiyita ekiiso, evil eye. Omuntu n'atunulira emmotoka n'agamba maama. N'akukuba ekiiso. Okimanyi nti abantu abasinga bafa kiiso. Batukubye nnyo ebiiso. Okimanyi nti abasinga okusiraana ennyo ku nsi balina ekirwadde ky'ekiiso. Akusuubira alina kakirasi kakutaddemu akawansi ogenda otuuka n'agamba. Naye ate mwatuze sirengeza abantu. Abantu balengeza abantu. Nze siri bwe ntyo. Because I believe Allah yagaba. Kati ojjanjaba ekiiso. Yeah.
Evil eye eruma n'okusinga amajini. Eyinza kule evil eye ereta bikina biki. Evil eye ereta okubanga toyina kintu kyo naye kikiyitamu n'olwala ebirwadde nga tebiina mannya. Buli ssente gy'ofuna egenda mu ddwaliro naye nga tomanyi kirwadde ki. Ssente n'obeera n'obuvunanyizibwa nga 10 zonna ne zigwawo ekyo kirala ekyo bakiyita ssente kuyita mu ngalo. Omuntu ssente gwe ziyita mu ngalo ye muntu afuna miliyoni 3 omwezi naye ng'alina ebizibu bya miliyoni 10 mu mwezi ogwo. Buli lunaku yeeyongerako ekintu buli lunaku. Wabaawo ekimweyongerako. Kati eno evil eye etya oba onaagitusomesa mu programu yaffe eddako. Kandi basomese wano. Programu yaffe eddako tujja kuba twogera birala. Exactly. Evil eye omwezi ogujja e programu yaffe eddako. Next month. Kubanga this is my birthday month. 27 kujjawa otuyise. 27 kakati ate ngeri kenazadde ebya birthday binza obutabaawo. Akiika yaggwa mwali adde omuceere. The baby is young. Wow. Kati mukolo ki gwogenda okuyitako bannange njagala kujjako eno entebe ku mazzi. Kakati katukole bwe tuti birthday bwe baweeri nja kuyita kati birthday kanjikole ku lulwo. Inshallah. Ate ojja n'abantu bo bano. Bwe kiri. Kakati ekirala. N'oli asinga okwagala. Nze teri muntu atanjagala bw'olaba omuntu nga tanjagala gwe manya alina personal problems mwe muli amajini teganjaga katino kankubulire amajini teganjagalira ddala ganneegezamu buli lunaku ne mu kkubo gw'osaaga nange ne mu kkubo oba ogalaba ganneegezaamu. What? Because Adija, it's like Ain't you scared? It's like no, I've never been scared of a genie in my life. Chiringa because I'm better than it. Chiringa okubeera Adija nganko oya Adija kigozi yakola kino. Oya Adija kigozi yakola. Kakati sanga nnyo ku lulimi lwabwe emyaka emabega naye kakati nagonga isa ku lulimi buli kaseera. Nago gabaga kulondola gagamba naye kino ekitwogerako buli lunaku. Kyo kikyo. Ganneegezaako like to negalwaza omwana wange ne mujjanjaba okitegeera naye ng'ekintu kigamba lwaki obeera otwogerako lwaki obeera otwogerayogerako nali siganga abaana bange nabaganga ku olwo osobola okweganga ng'amajini tegayingira mu mubiri gwo okitegeera bintu bingi ebiga stopping saawo ali gy'olaba si buli kimu nti kweraguza naye si buli kimu nti ate olina okkiwa obudde. Abantu beeraguza nnyo ate wali lwaki kano kalibe kati ate lwaki zenswera zingoberera no. Ali gye jini nga B basobodde kusindikira n'erijja mu state ya puusi. Puusi eyo neekwetalirako awo naye gwe kyoba nedda oba togyagala ng'erimu kiri ekintu. Oba togyagala. Kakati gwe kyokola gwe nga gwe kati nkuwagaabuwa. Dira amata teeka mu kantu ogiwe wallahi ejjini ne bwe liba bbiri tya n'oliisa obulungi likwesonyiwa oli ne bwaba alitumye kutta likwesonyiwa. Genies are like people kubanga mwezi sura egamba minal jinnati wanas Allah yatonda amajini n'abantu bamusinze kitegeera balinga ffe naye ate bo babi okusinga ffe nti mubbo okusanga Adija kigozi omu omulungi kizibu kyena mwenda. Yes ate gafujjo omanyi gayinza okubeera nga wano nga wetutudde oyo n'ayitawo oyo omuwala ne gatandika nsobola omukwata atasobola oyo nsobola omwambala atasobola wallahi ne limwambala ne ligenda gano ne gasigala nga gakuba mu ngalo amwambadde nno. They're like that. Chovola banagana abantu okuyita mu bukubo bw'eppanya. Adija ava mu bukubo bw'eppanya. Mwe gabeera. Obwo obukubo obutonotono obwo gabwagala nnyo. Chovola bw'oli agamba omusota gwanumidde mu kakubo akatono. Egundi yanumidde mu kakubo akatono. Obwo obukubo obugenda emuggo obwo. Ogenzeeko mu kyalo oli eyo mu bukubo obutono ozungira eyo. Ovaayo na jini. Iye. Ate si kirungi era kwetalira nnyo mu kyalo kyewammwe. Jjukira bali abantu abamu tebaagaliza. We have a lot to learn. You have a lot era kyovola bangenda kuwa session endala kati olomba nkooye. Thank you.
Thank you so much. Olumbankoe. Nena kwa sensation ndala we need to learn some things. Abantu bano waliwo ebintu nga tebyetaagisa ssente ng'osobola obbita ate mbiteekayo ku page yange. Lwakuba ngenda bankozemu fake accounts nyingi. Era ngenda creating account endala. Sawa yonna. You need to tell them. I've been telling them. Enamba z'abafere nemba blocking abamu ne babasiba n'okubasiba. What? But people don't listen. Ate kiri ku page yange. Page yange eno eriko multiple guidelines nyingi. Nti ne video tezitambula. Naye ngenda kukola page eri fresh by next week. Okay. Ntandika okukolerako content eno nsooke ngyesonyiwe because tetambuza video. Okay. Kyokkyova olaba ez'abafere zitambula nnyo okusinga ezange. Balina fresh accounts. So kyekyo kati olomba nkooye. Kituufu. Tusibula abantu tusomere ku namba. Enamba yange eri 07556 31 2700. Nsangibwa Ntebe ku Kyeggaluga. Nkola Monday to Sunday. Okay. Ennaku zonna mbeerawo. Okitegeera. Bintu Kani ye lwaki mwogerako? What am I talking about her? She's a nobody. Anyway, byebyo byange. Kale, sibula ku bantu nno banna. Mbasibudde bannaye mu subscribing ku gundi ya Hadija Kigozi bagiyita batya? HK Media. Ngenda kubeera nga mbeerako at least buli mwezi paka emyezi nga5 ngamba wa sessions bweziti. Muyige ku by'amajjini, muyige ku by'omwoyo, mujje mugule eddagala ly'amajjini, mulina amajjini mujje muwone. Inshallah. Kale, wabale kutula mubale. Subscribinga ono Hassan Mugoya nga bomanya ku TikTok jangu owone yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.